Ti mukwano gwange owulira kyegamba njagala nfuna omuwala gwe njagala ananfumbira zaalina baana naye mama pulani kyaganye kuba balungi bensanga manda bokya buli muwala kyakaba tomuwala omulungi aba tayagalika o mama naddala ng'aliko kuvuganya kyova olaba bamu bakozesa ssente abawala balungi bangi naye awo ofunira omutuufu era oba ofubye siba n'ennyana beerudda n'abayaye bangi eyaluma ku musota ne bwalaba omuguwa yikanga sharing a video Queen wa Nuupu Cash Walumbuye yes Queen wa Nuupu Maliki Cash Walumbuye nsanso okulaba Namatovu Jorini Amba Judith Atimu Nicholas Senabulya nsanso balaba mwenna Joseke nsanso balaba yakatwega tako sharing a video kubanga bino bitugenda okwogerako bikulu nnyo tulina ebiwundu bye tugenda okunyigamu okwo tubijjukize obuvunaanyizibwa bwabyo omanyi ebiseera ebisinga abantu abamu beetaaga kubajjukiza buvunaanyizibwa bwabwe abantu abamu babeera mu nsi nga tebamanyi lwaki mwebali nga tebamanyi kiki balina kukonamu era nga tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe era n'obasanga nga beekulubeeseza oluusi ne ku bantu ababawa obutwa naye ng'ate ebiseera ebisinga obeera olina okubajjukiza nti owaaye oyo gw'olya naye engalo ze oba mu njala ze mulimu obutwa so amannya yinza yeekolera mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze mwasuze mutya Munange nsooka Fiona Lydia nsanso okulaba Mo Eric nsanso balaba ow'ekasese ate mu ab'ekasese mbagalamu akensuso sharing gwe yakatwegattako nsooka okutuusa okusaasira kwange eri Professor Gilbert baali baseka abo Kenya eyafiirwa omwana we gwe bayitanga Brian Bukenya eyafiira mu kabenje k'emmotoka nga bwe babyogera ku lw'emityana mu mwaka gwa 2009 era n'entuusa okusaasira kwange eri General Katumba Amala Edward Ow'Enkima naye yafiirwa omwana we mu njege yamugwira nga baagala okumutigumbula ne bamukuba amasasi agaali gamututte naye ate ne gatwalamu omwana we naawe entuusa okusaasira kwange Joli kakati enfa y'omwana wa Bukenya eyaliwo mu mwaka gwa 2009 ekituufu kyeki omwana wa Bukenya bagamba yafa kabenje nene Bukenya yagaana okukkiriza nti omwana we yafa kabenje ngera nange bwe sikkiriza nti omwana wa Bukenya yafa kabenje ku lw'emityana teweerabira nti omwana wa Bukenya yali alina bachelor's degree mu mateeka eno nga yagifunira mu UK kakati we yamala okukola degree eyo tata we yamulinamu essuubi lene nti asobola okuweereza ensi Uganda olaba ye Bukenya agiweereza eyakula tayambala ngatto mu bigere ate omwana we Brian Bukenya afunye degree mu mateeka ng'agisomedde na bweru wa ggwanga ate kitegeeza asobola okubeera ow'omugaso nnyo eri eggwanga n'okusinga gye Bukenya eyali vice president mu budde obwo Bukenya kye yakola yakwata omwana we n'amutwala mu magye ayige ebyekinnamagye oba bamuwandiike mu UPDF afuuke omusirikale omutendeke mu magye g'eggwanga Uganda omwana ono olw'okuba yali asomye amateeka teyakaluubirizibwa kuyingira magye ga Uganda baamuyingiza era ne batambulanga ne Muhoozi Kainerugaba mpola mpola Kainerugaba ne bagenda mu Sundown ne bagenda ne bagenda South Africa ne bagenda Bungereza ne bagenda Israeli basoma bonna naye olw'okuba ono yali mwana wa mukulu mwana wa Kibosire ye Eva abaddenga mugayaavu mu nkola ye ey'ebintu sharing video gwe yakatwegattako Muhoozi Kainerugaba abaddenga mugayaavu ebbanga lino lyonna mu nkola ye ey'ebintu ng'era tewoomya ttooke oba lwakuba mwana wa mukulu oba lwakuba akulidde mu ssente oba lwakuba akulidde mu State House anti munnanga akajja obunaku keemanya kakati ye omwana wa Bukenya yali mu focused nga Muhoozi abeera mu kwebaka bwebasi era mirundi mingi nnyo teyayitanga era mmwe tebasobola kibanjulira nti omwana teyayitanga kyannaku nti ate eri tosobola ggulirira
ne bwoba Museveni tosobola gulirira omwana wo kumuyisaawo. Era omwana wa Bukenya ye yayitanga batuuka okukomawo ng'oli ye tayise, naye nga ne tebalina kiraga nsi nti ono tayise. Kakati omwana wa Bukenya nga buli kimu akikubidde waggulu, mbagambye nti akajja obunaku keemanyi jjanzi teribuuka na nzige. Kino mutabani wa Bukenya Brian Bukenya yakimanstaringa bulungi nnyo. Era ye yakeeranga obunyikivu ku training biki era ye yavaayo akenkuse. Kakati ye Muhoozi kye yavaayo nakyo yali body structure etiisa. Naye ng'ekyamazima talinaamu. Actually Muhoozi nsobola omugeraageranya ku Makolima. Nsobola okugeraageranya Muhoozi ku Makolima. Ani yabeerako mu kyalo anaamanya ekintu kye bayita Makolima. Makolima ze scarecrows ze baateekanga mu binyeebwa, mu muwemba, mu kawo. Kibaawo nga kirina body structure naye nga si kya bulabe. Nkima singa yeewaayo n'ejja n'ekikwatako tekirina kye kigenda kikola. So kibaawo just kutiisatiisa. Kakati ye Muhoozi ekyebbeeyi kye yafuna mu magye ndowooza body structure kubeera Makolima. Yes, kubeera Makolima. Muhoozi Kainerugaba kyo kye yafuna mu magye naye ng'ate ekyamazima yali talinaamu. Kakati mutabani wa Bukenya yajja alinamu ate yajja agyewulira kubanga ebitabo yabirina asomye bulungi ate nga n'ekinnamagye akirina. Muhoozi teyasoma tatikkirwangako ate nga n'ekinnamagye kigaanye kubanga ye ebbanga lyonna lyonna abaddenga bebi wa daddy. Njagala bambuulire Muhoozi yasoma ki? Tayina oba sekyo batulage obuyitiro bwe mu byekinnamagye byonna talina. Yali bebi wa daddy. Ate mutabani wa Bukenya Brian bino byonna yabirina. Bino byonna mutabani wa Bukenya yabirina. Kakati nga ye mutabani wa Bukenya tasobola kugendera ku ntoli z'ono mwana Katamiira Jjobyo gwe yasoma naye ng'ate yakwebera nga yamubbira n'ebibuuzo ebiseera ebisinga. Omuntu eyankoppanga mu kilaasi ate ayagala atya okuntegeerera mu mirimu egyo gyennyini gye twali tusoma. Omuntu eyankoppanga mu kilaasi ate oyagala otya okuntegeerera. Kakati mutabani wa Bukenya bino yali tabyagala. Era mutabani wa Bukenya ye mutima gwe yali akimanyidde ddala bulungi nti oyo ani ono Katamiira Jjobyo musinga. First of all nasoma ndi musajja muyivu. Secondly ne mu byekinnamagye musinga sharinga video gwe yakatwegattako. Kakati Katamiira Jjobyo ng'okulembera ani Makolima. Munnange teweerabira olw'okuba ne mu biseera ebyo taata wa gundi wani wa Brian ye yali vice president Professor Gilbert Bukenya. Morning buli omu bannange. Olw'okuba ye yali vice president Professor Gilbert Bukenya ate naye ng'alina olutalo ne Museveni. Kakati abaana balina olutalo n'abakulu balina olutalo. Awo nno kaba kalaba sharinga video like nga gwe yakatwegattako people power 256 insanso kulaba. Abakulu balina olutalo n'abaana balina olutalo. Kakati olutalo lw'abakulu ddo lwali lutya? Omanyi Professor Bukenya musajja muyivu tategeerirwa ebyo bya kijega. Ye musajja yasoma ssemateeka n'amuvuunula n'amuzza eno n'amuzza eri. Ssemateeka bw'aba agamba nti vice president watali vice president yalina okubeera president, Bukenya yagamba bwe kirina okuba. Era ebiseera bingi nnyo Bukenya yalinnya abakulu abo ku nfeete. Waliwo bano abakulu abaagala otwala eggwanga president watali nga Bukenya abagamba ssemateeka agamba bw'ati. Museveni yayita Bukenya emirundi n'emirundi. Bukenya nakuteekawo nga kifaananyi oli vice president wa mikolo toddangamu nosonga mu ntebe yange. Namugamba nange ssemateeka aŋŋamba kino naawe toddangamu okujeemera ssemateeka. Kakati olutalo luli mu bakulu luli ne mu baana. Kakati oba abakulu ababiri taata n'omwana bano abatemu ababiri oba baatuulawo bannange ne bateesa bakwate Bukenya ewaluma.
era bino bye balimba ensi nti mutabani wa Bukenya yafa Kabenje. Omwana emmotoka baamuteeka mu nteeke. Omwana baali baamunyize dda. Omwana baamuteeka mu nteeke mu mmotoka. Ng'era kye baakola. Kujjana ni ruwumu balyoke basiteeke ku Idi Amin. Bo y'enkola yaabwe. Jana ni baamala omutta ne bamuteeka mu mmotoka. Ne bagivulungula kye baakola ku mwana wa Bukenya. Kyo mwana wa Bukenya emmotoka yeevulungudde. Ndoza batulaba kama tu batuyita pusi. Batulaba kama tu. Batulaba pusi batuyita pusi. Munango omwana wa Bukenya bamala omuga jambula. Bamaze omutta. Baba ina plani yaabwe. Ero egambise ensi nti omwana afudde Kabenje nga bamuteeka mu mmotoka ng'amuleeta ku lw'Emityana nga bavulungulula. Yenkola yaabwe naye Bukenya yali musajja mugezi nnyo. Yakolayo ka private post motemu. Nga ko kamugamba omwana tafudde Kabenje. Omwana akubiddwa ejabaguta. Ne bamuweerako n'agayiso ag'obutwa agakambwe kana Kabenje baleeseewo kaleete. Professor Gilbert Bukenya n'agamba sonno bw'oyogera obeera ate mutuufu. Olwadda mu nnomo senses zajjukira olutalo lw'ayina ne mukulu munne atajjukira olutalo abaana lwe babadde nabo tonsinga nkusinga. Bukenya watandikira okunyiiga embeera ze zikyuka era nakyemalira mu kabineeti eyaddako lishafu eyaddako teyamuzza. Bwamala okumuggyako ku bwa vice president amukwata amuteeka eruzira. Mbu yabba simanye za Kia Motors ezaali ez'okutambuza abacyogamu naye nga Bukenya alina access ku ssente za Museveni. Bukenya alina access ku ssente za Museveni. Munnange bwamala omuteeka eruzira Bukenya yavaayo alinga omusoto omukubeko ng'ataamuuse obusungu bw'omwana we nga bumulinnye. Kubanga ye nakyemalira yali yamufuga olwosooka nakyemalira tayagalira ddala muntu. Bw'awa wa vice president n'okola wa vice president yaba akuwadde wa vice president bwa mikolo kyova olaba ye sekandi yabuuka. Sekandi yamanya nti omusajja mpadde wa vice president bwa mikolo era ye n'asalawo okuzannya paati y'ekijjega ey'obwa zonto era sekandi obadde ng'omulala musajja wattu abanga zonto bannaye nze simala googera. Nze simala googera. Kakati ye bafunira ddala zonta n'azannyo bulungi karakita y'obwa vice president nga bamufuga bamukontrolinga. Oyo yenna kyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Kakati Bukenya amala okuva mu kkomera yalinga omusoto omukubeko jjukira nakyemalira amaze n'oggulira emu bamugye mu parliament simanya baleete Kasiita Bukenya simanya bulabula najja ate nga independent ne NRM teyagijjiramu n'abakuba akalulu n'emabega n'ebaako akaliro. Bukenya yatandika okufuukira abasajja bano ekizibu kuba ekisooka yalina ebyama byabwe bingi ate ng'abalinako obusungu bungi. Bukenya yadduka emisinde n'agenda mu DP. N'agamba kati ekimala mwatta omwana wange ate muliko mwagala kummanyiira enensi yammwe. Kati olw'okuba bakimanyi nti Bukenya musajja watwedde ne tafugika. Bukenya atambulira ku mutwe gwe takontrolingika. Ne bamuyita ne bamugamba Gilbert oyagala kugoberera mwana wo Gilbert. Oyagala kugoberera mwana wo Gilbert tusobola okuwa ticket. Engula ekutuusa emagombe Gilbert. Sorry. Visa ekutuusa emagombe Gilbert tugirina. Gilbert kakkano olye ssente okuze bazzukulu tujja kuyisa bubi. Kakati Gilbert olw'okuba yali mu DP ate agenda okukizuula nga ne Mao wannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni n'agamba ekyamazima
tewali buddukiro n'abantu b'endimu ate kiro babeera wannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kanneesirikire ekyovola bennaku zino omulaba alinayo Katomi Simanya Resort Entebbe alinayo eyo yebeerera mu bimaama kati kwejjako stress abantu ne bamulabanga atalina mugaso abantu ne bagamba ye bannangira besajja ekikulu kumba omusajja kati stress zaalina nnene kyovola kati abeera mu kunywegera bikazi abeera mu kwewugira abeera mu kulya micomo kati kwe gamba ye yasalawo n'ebitiibwa bye yalina abisuule akole ekimunyumira as long as kimuggyako stress oye Gilbert Bukenya naye Professor Gilbert Bukenya emisaayi gy'abaana bammwe ffe gitululumira abaana bammwe batuloosa buli kiro Gilbert Bukenya abaana bammwe batugamba bannange mutukaabiddeko muwoledde enfa zaffe naye bakitaffe ate bazinze mikono bakitaffe maloboozi bakitaffe maloboozi amaloboozi gaabwe gasobola okuduumira bataliyani namba ne wabaawo ekikyuka mu nsi naye bakitaffe basirise busirisi mu bufunze okufa kwaffe kwafa togge omusaayi gwaffe gwakulukutira bwerera emirambo gy'abaana bammwe b'emizimu gy'abaana bammwe gituloosa nti muzuukuke mulwanirire enfa z'abaana bammwe abo abatigumbula abaana bammwe ate be basinga okwagala abaana baabwe bakawungezi baddayo ne basuusuuta abaana baabwe ne bakubira ne ku baana baabwe ku busimu nga tebali nabo mwabammwe temukyasobola dde okwogera nabo ku kasimu era temukyasobola bamiitinga kakati mwebeereremu muzuukuko obwongo Jeno Katumba Wamala gwe jjo nakuyitiddeko Jeno Katumba Wamala oli genero kitegeeza owulirwa okuduumira ku kw'amaanyi nnyo eri bannayuganda bayayaanira enkyukakyuka abasajja batta omwana wate batandise okwogeza ebyekijega Jeno Katumba Wamala mujje mu bantu temukkiriza misaayi gy'abaana bammwe balulumirako mugenda gamba ki bazzukulu bammwe ti abasajja abatta abaana bammwe ate olwaleero bemukolera abasajja abatta abaana bammwe olwaleero bemukolera bazzukulu bammwe mugenda bagamba ti Jeno Katumba Wamala naawe okimanyi ekyo nti buli keesi yonna erimu amasasi oba omanyi weeva nabagamba njagala bagaye bugambi nti yeekolera ayina emmundu mulabe oba nnaasulawo wano buli butemu bwonna obukolebwa nga bulimu ekintu kye bayita amasasi nga Nakyemalira Lucifer Kizepa Yoweri Kaguta Museveni odolo ntabumanyiiko asobola okuyiwa bataliyani namba bwe bubadde paka lwazuula emmundu eyo yavudde waatya nnyo emmundu naye amasasi ne gakubwa genero omulamba olunaku olwaliro nga tetulabako yadde bantu batufu bwe baali basimbye mu kkooti nti baakubye genero nobatta n'omwana we genero okimanyi abatta omwana wo bw'okola nabo genero ojjukira olunaku lwe baali bakupangidde okuttira mu nnyonyi ng'ogenda e Somalia ne weebuusa n'oyita e Nairobi baakuteegera waggulu wayita wansi ne weebuusa akerikopita tewakalinnya genero baali bagenda kutta kakati Mukama akubisseeko gwe obusuuyo mirundi mingi kubanga amazima ogamanyi abantu b'enkola nabo be batemu era ssebo akugoba tabula kyakusuuza okukkakkana nga bakubye omwana w'essasi nga bamusse nga naye bakulesegde ebiwundu by'omutima n'ebiwundu by'oku mikono kakati nkimanyidde ddala bulungi nti naawe okimanyi nga bwe weebuusa n'oyita wansi n'otalinnya nnyonyi nga bamaze ogitegamu bbomu n'oyita wansi n'ogamba sina kyakkola kampite wansi abasajja bantegedde waggulu olowooza ffe bayeekolera ffe twali tukutegedde waggulu era omanyi abaali bakutegedde waggulu abaali bagenda okukutulisa bbomu kakati genero olwattabaze nalumanya nti kiki wakola waalaikum salaamu kitaka
olwattabaze nalumanya bagenda kukubuuza nti kiki wakolawo nga lusse baloowo sheyalinga vidiyo gwe yakatwegattako. Gen. Katumba Wamala weeberere muzuukuka. Gen. Katumba Wamala zuukuka. Oli mwana waffe waawanira y'ensonga lwaki ne mu 2016 bwe baali bakugambye otandike okukuba abantu. Wagaana. Olimu omutima gw'abantu kati gwe Genero abantu tukwagala era tukuwuliriramu. Kino nkikubuulira Katumba Wamala noza gwe munnamagye abantu gwe bawuliriramu abantu ba bulijjo tukwagala era tukuwuliriramu. Kyekiseera osale ojje mu bantu. Gen. Katumba Wamala jjukira bulungi nti wali mumagye ga Dr. Apollo Milton Obote. Bwakoowa enfuga embi Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni najja atandikewo obuyeekera ku gavumenti ya Apollo Milton Obote n'omwegattako. Kakati ate no gavumenti y'Obote tiyo teyakuttira na mwana wo okunyiiga okwegatta ku ya Museveni. Naye ate ya Museveni essa omwana wo kyekiseera weegatte ku ggye lino eriduumira nti agende. Kulaba wanyiiga ku gavumenti etatigumbula mwana wo ate netigumbudde omwana wo still okyazinza emikono. Naye Genero oli Genero kweri gwe. Genero alina akatengo bw'atyo. Oli Genero Katumba Wamala. Genero toli Genero Katumba kirabika. Katumba Wamala olabika toli Genero. Ntandise okubuusabuusa obwa Genero obwo. Gen. Katumba Wamala abasajja abaakuba omwana wo bw'oli mu kkolera. Naye jjukira bwe wasala okuva mu gavumenti y'Obote ogende weegatte ku bayeekera Obote nga weegasse ku Museveni ayeekera Obote. Naye yali nfuga mbi n'onyiiga. Naye Obote teyatta ku mwana we yadde omuzzukulu we yadde jjajjaawe yadde ssenga. No. Yakutunuza mu ntaana y'omwana wo still owulira okyayagala omukolera. Ne mmwe ezo ssente mulya zaaki Gen. Katumba Wamala zibawoomerako ki? Ezo ssente zibawoomera zitya? Ezo ssente zibawoomera zitya? So omuntu atigumbudde omwana wange ng'ate atandika atya okunsasula omusaala. Omuntu yatta omwana wange atandika atya okunsasula omusaala. Ekitegeeza omulimu gwange mu gavumenti y'okutta mwana wange kyekinsasuza. Wasimattuka amasasi naye ate bakulaba gwe tolowooza nti baakuvaako kubanga nga wasimattuka olw'ennyonyi ate ne baagala okukuba amasasi. Kakati linda blood clot bombo kilati balina emitego mingi bano balinga Walumbe sharinga vidiyo yakatwegattako. Bano basitaani balina emitego mingi mwe batigumbulira abantu. Kakati gwe tolowooza nti baakuvaako baakwesonyiwa kati olina green card ogenda tambula oyinaayina. Saagala wetwale ng'omulwadde wa siriimu omuntu gwe bakebedde nti alina siriimu nti kaakati bannange ngenda tutandika kwenda ku buli gwe nsanzeeko anti kati ate already nina siriimu ibanga passport bagiyita batya permit enzikiriza ovugira ku buli luguudo. Kakati nawe saagala obeere na ndowooza eyo ti sikyalina kyakuzza ndaba nina kati passport enzikiriza otambula mu buli nsi. Nina permit enzikiriza ovugira ku buli luguudo. Bannange nze kati bano banta kasita batta omwana wange waapi? Kakuba mpanga bwe mala okunona obuto obukoko nebumalawo abaafuna amaanyi obukoko obuto bwalidde buba bumuwadde amaanyi okujja okusitula enkulu. Kakati naye kakuba mpanga egenda kuddamu ekwegezeemu yakakwegezaamu emirundi egi eba ekuwanika mu bbanga eti n'olema n'ekuta n'ogwa. Kakati olunaku lwegenda okunona egenda kujja yenywezezza bulungi ebiwawaatiro n'amagulu ng'egenda kukugombamu obwala bwe ppala ekuwanike waggulu koolo tegenda kukuta ejja kukuteera weekuliira. Oligenda okuzuukuka Gen. Katumba Wamala ng'oli mu kkanisa bakusabira. Ye ogambye bannange tusentya wano tufudde nafudde dda. Ye Rabbi nafudde dda bannange. Abasajja bamaze ne banzita kale abantu baŋŋambanga
nenga ate omwoyo gwo tegukyasobola kudda mu mubiri gwo. Kati tuli wano tukubuusa sharinga video eno etuuke ku General. Tuli wano tukubuusa nti abasajja boolimu bakyamu ate gwe bakwetaaga nnyo. Kati ye Bukenya ekimuyambayambamu wadde mugezi naye si munnamagye talina basobola kuduumira. Kati gwe bakwekengera nti bannamagye bakuwuliriramu osobola okuduumira olubatwala enkya. Mu buli ngeri bakuyigga oli ku blacklist. Kale bajja kukufuna bona abato banguyidde kusaaga ne bana abantu. Jeno kyalinga video yakatwegattako. Jeno bino byonna tubyogedde. Tugezaako bazuukusaana kutakolinga feelings zammwe. Tuli mu baweeweeta feelings obusungu we ziva. Tubaze mu nomo senses zammwe esonno bannanga abantu bano benkolera byabansasula omusaliro oluusi abantu mu okuvuma okwogera ebyekijega. Bebatta omwana wange ozukuke nga blood clot bombo clot tennakulya. Osaaga ne bana abasajja. Osaaga ne bana abasajja. Bassa abaana bammwe babatunuzza mu ntaana z'abaana bammwe. Professor Bukenya Muhoozi yeyatta omwana wo. Ekyo tekikyali kyakwogerera ne mutabani wange ow'emyaka 5 ono wasuula omuggo yonoona omwana. Mutabani wange ow'emyaka 5 wasuula omuggo yonoona omwana. Ekyo naye akimanyi ti mutabani wa Bukenya Muhoozi ne taata we be baamutta. Naye emisaayi gy'abo abaana ogwa Brian n'ogwa Brian Bukenya ne Brenda muwala wa General Katumba Amala. Emisaayi egyo gitulumira. Emisaayi egyo gitulumira. Gigamba bakitaffe baatuviirako ddala tufudde bakola n'abaatutta. Tufudde bakitaffe balinga abaatusaddaaka batukolemu obugagga. Oshagira kakati General Katumba Wamala Professor Gilbert Bukenya abasajja bemulira ssente zaabwe era ababakozesa bebatta abaana bammwe. Mukulu wange Jamal omusomesa nsanyusa okukulaba. Abasajja bemuweereza bebatta abaana bammwe ate kisinga okubeera ekyennaku nti nammwe mukimanyi naye muganyi. Bannange kibi ky'omuntu kyayinza okukola sharinga video gwe yakatwegattako. Kibi ky'omuntu kyayinza okukola nekikunyiga okusinga okutta omwana we. Kakati mwe mwagala babattire baani mpozi bajje babattire embwa waka mulyoke munyiige nga ku baana bamwe temwanyiiga. General Katumba okujjako ng'obwajjeno bwo buli mu bigambo. Naye bajjeno tebabeera batiitiizi nga Katumba. Bajjeno babeera bavumu. Bajjeno tebekkiriranya ku kintu ekimunyiga. Jeno abeera jeno. Nze nkubuulidde duumira nti bannayuganda kati muli ku lwammwe temukyalina gavumenti. Sigino tugenda giroba ffe tujja gitaputa abategeera amangu abaali emitwe gy'engege. Naye olyawo weetuddeko General weetuddeko. Abaana bammwe bali eri mu ntaana balannamye beegolodde. Bakitaabwe bali eno balya ssente mu kufa kw'abaana baabwe. Kale mwefuule bandiwulira akubagulizaako. Oyagala wambazzi tubakaabiddeko emiranga. Tubakaabiddeko emiranga ebbanga n'ebbanga naye kisinga okubeera ekyennaku bantu mmwe ate mmwe temwekaabirako. Tubalumiriddwa naye ate mmwe ekisinga okubeera ekyennaku temwerumirirwa. General wa General bw'abigambo. Professor Bukenya ddala oli professor omukenkufu. Naranga atali mukenkufu so okulaba ekintu nenga kino kiri bwe kiti kati gwo mukenkufu
oli mutitizi Jackie Nupu agabe bera nga Jeno Dumbuya ow'Eggini Jeno Dumbuya yayiwawo omubiri era okukakkana ng'ennyo lyazisuuzizza ekintu Katamiira jjo byonna avayo n'agamba oyo tusobola omujjako ekyana ekyo n'okwepanga tekisobola yadde okulwanagana n'akabuzi na mukono nga temuli masasi kukisobola okuwamba gavumenti ennamba ekisiru Jeno Katumba lwaki tofuuka Dumbuya we Uganda Mera Dumbuya we Uganda wegatte ku bantu abantu bakwatireko beddize ekintu kyabwe kubanga ekintu kati leero ky'abantu abantu balonda Kyagulanyi tebalondanga ku Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lusiferi naye ate ggwe olwaleero olaga nti kiri okukolagana n'abantu abatta omwana wo ne Jeno buli lwolya ssente z'abantu abatta omwana wo toyina njawulo na muntu asaddaako omwana waafuna obugagga nze Jeno bwe bubaka mbukulekedde sharinga video gwe yakatwegattako bumutuukeko alabyeko ono Lukyamuzi John Kenny ng'agenda ewa ey'ekigezi gye babadde eyo muba Besigye ali mutuvumirira simanya nga biki batemutwegatteko Besigye yewaffe Besigye fana temuddamu kwogera ku Besigye fere tubalinaako buzibu omanyi kakati Jeno muvuddeko nzizeeyo ku vibe yange eri wano mbadde Jeno mubuulirira bubuulirizi kati nzizeeyo ku vibe yange eri yasabula kati nzizeeyo ku vibe yasabula munnange John Kenny Lukyamuzi fesi tubalinaako buzibu mubeere mu kisinde kyammwe mubeereyo gye muli essente zammwe mubeere ne Besigye wammwe naye ekibuuzo kiri kimu bwe muba mukimanyi nti mmwe batuufu lwaki mwewolereza nnyo nze mbalabanga omubbi omuntu alina kye yabbye buli kyalaba aba yeekengera aba amagamaga era asobola n'okudduka nga terina amugoba kakati mbuuza ggwe mukulu John Kenny Lukyamuzi Demani ani abagoba ki ekibaddusa emisinde mwe mubeere mu kisinde kyammwe fere tulina munnange buzibu fere tulina buzibu mwe mulwanira opposition yammwe fere tugenda kubeera basibe ebbanga lino lyonna era tetulwanira kukulembera basibe tambuza video baba Julius Mugarange nsanso okula fere tugenda kubeera basibe era bw'osanga omuntu ng'alwanira okubeera akulira abasibe luzira ate naye omwewuunya nnyo bannange Bobi Wine yakyogera lunye we are not the opposition we are the option we are not the opposition we are the option kakati mubeere mu bisinde ebyammwe mweyagale mukole buli kimu fere tubalinaako buzibu era n'akasente ke mujje ewa Museveni mukaliire wagazi fe munne tetubalinaako buzibu mwe muba mukirabanga ekintu ekyo mukola ky'ekyomuwendo ennyo okusinga abaana be mwasibya okusinga abaana be mwattisa mulye ssente zammwe fere tubalinaako buzibu but at the end of the day omusaayi gw'Abannayuganda gujja balulumira nemwe buli we mubeera kufe bannange aganye twegattako bannaye baganye twegattako kale ffe twegatta tutya ku limbo nze okujja negatte ku kisinde kya Dr. Besigye tekirina njawulo na muntu agenda kulimba erusaze kusaba mikisa naayita erubaga naayitawa naayita ekibuli n'agenda kulimba erusaze mbw asaba mikisa ku mizimu gy'abafu egitalina gya kika kye kali mwe muli mirambo egyafa muli limbo ate limbo eyo temuliimu wa kika kyaffe John Kenny Lukyamuzi nagamba tukimanyi ffenna tukumanyi
nti n'ennyumba mwosula Nakyemalya ye yagizimba era muwalawo Susan Nampijja kantu ka muhoozi bakola John Gadanga bw'ababiri John Gadanga atabira ewa muhoozi era kamalaya ke kakati gwe John Ken Ruchamuzi bwetutandika okwogerako nagamba kutta lunaku ndekera nkulekeremu akatiibwa musajja omukulu ayimiridde mu bantu omujasitiri omujasitolo ale nekisinga okubeera ekyennaku n'abantu b'ekigezi nali simanyi nti baabakoowa kakati omuntu ayogera ebigambo ng'abiva mabega kitegeeza ye aba opposite tabeera ku kituufu opposite mu Luganda ndooza kye bayita ekyennyume oba ekikukujju kakati omuntu ebigambo waba abiva mabega automatically oyo abeera opposite tabeera mu layini ntuufu John Ken Ruchamuzi toli mu layini ntuufu oli kikukujju oli kyennyume kubanga gwe bintu ebiba ku opposite era bw'obeere wa Dr. Besigye kitegeeza oli ku opposite John Ken Ruchamuzi kubanga ebintu obikola kikukujju obikola kyennyume that's why n'olulimi oyogera lwati ennyume mbusimanyanga oludikya ffe wano ne waffe mu Buganda tutera okuwa abantu abakulu ekitiibwa era nze kiva ennyo n'okwogerako naye n'omukadde ateewa kitiibwa oluusi aba yeetaaga okuzza mu layini obukadde magezi nga ne mu buto wagalina ku bigenda mu maaso mu ggwanga naawe byolabira ddala still okyali obusente bwa Museveni okyatukuba Dr. Besigye mu maaso twamuwa chance okay kale tukkiriza yali mutuufu twamuwa chance myaka 2 n'alimu tutuusa gye twali twagala okugenda bannange ekite kitava ku ssengejjero wankinda baagera olwo n'alimu obulungi atera nannyuka n'azina obulungi muddiira avaamu malwaki Dr. Besigye mwagala omumufuula mulungi omu tugenda tutambulira mu luyimba lwa Kiggwa leero paka ddi era tugenda tutambulira mu luyimba lwa Plan B paka ddi ng'akeereesezza bannayuganda okumala emyaka waganda baaga kale tukkiriza muna nti mugamba mutuufu naye achievements ki ezituukiddwako wansi w'obukulembeze bwe nga ye abadde ku opposition tewali kituukiddwako John Ken Ruchamuzi tewali kituukiddwako ffe twajja kubeera na opposition y'amaanyi eri strong nga bwoga nti Besigye abadde strong ku opposition twajja genda mu buyinza so bw'okeera no president ya musajja abadde akyasinza amaanyi ku opposition ffe twajja kubeera ku opposition ekigendererwa kyaffe kyali kyakununula bannayuganda bw'aba yabadde asinga amaanyi ku opposition oke tugimulekedde aliire wagazi agitwale agibeereko n'ebyapa abitwale ffe tugenda Ntebe tutuusa bannayuganda mu buyinza emyaka waganda ba 20 Nicole thanks of class sweetheart emyaka 20 ng'ali ku opposition kiki tutuuseeko okujjako okuttisa bannayuganda okujjako era emisolo okwongera okwekanama omanyi Museveni ono atufugidde ebbanga n'essuubi Besigye ajja mmutwala Besigye agenda mmutwala Besigye agenda mmutwala ne mubeera n'essuubi kumbe kiguumaza ng'embwa eyo tekikoomi kakali tukkiriza munnange muli batuufu Besigye yabadde w'amaanyi ku opposition ebbanga lino lyonna naye results ze ziriwa ojja ogamba baana bange nayimba nze nakuba eŋŋoma wano mu East Africa era nze nali omuyimbi asinga mu East Africa naye ng'abaana basula mu muzigo abaana n'ekyokulya kibula bakubuuza taata kiki wajjawo mu ngoma gye wakuba n'okubeera number 1 wa East Africa ng'okanula maaso kakati Dr. Besigye achievements ki zaalaga ezaava ye mu kubeera ow'amaanyi ku opposition nasamba nnyo omupiira nga toyinayo yadde omudaali n'ogumu
alina yadde omudali n'ogumu ate oli mu kubulungutana nti nasamba nnyo omupiira simanyanga bwe mutula bakamba tumutuyitambizi baba yali wamanyi ku opposition yes tukkiriza we all agree nefare tetwagala kubeera ku opposition era mu bye yatusuubiza teyatusuubiza nti agenda kubeera wamaanyi ku opposition yatusuubiza ti agenda kututuusa mu buyinza agenda kutuusa bannayuganda essuubi lyabwe gye riri ekintu ekitatuukirira then era still mwagala tusigale nga tumwesize nababuuzizza bwewasa omukazi nobeera naye emyaka 2 nenga buli lunaku omusuubiza ngenda gende wammwe atuuka n'alemesebwa n'anoonya omusajja agenda otuukiriza ekirooto kye kyava yeefunirayo kiiko Abdul yeekolera agenda okukyala ewaabwe agenda okumwanjula kakati ebbanga lino lyonna mu bufumbo bwe tubaddemu ne Dr. Kizza Besigye bubadde bujjudde empty promises nga tetumanyi nti tulya n'amakombo abadde nga atuleka ewaka n'agenda n'ayenda ewa Museveni fenge eka atuliisa makombo obufumbo bwe tubaddemu naye bubadde bujjudde empty promises bubadde bujjuddemu ejjoogo n'okubaliga kakati twabuuse ti omusajja bye yatusuubiza byonna yagamba agenda kukyala ewaffe yagamba talitugattika ne twagenza okuwulira talina n'obwana ebbali w'obufumbo twanobye ne tugenda ewa Kyagulanyi era kati Kyagulanyi yatuwasa ffe tuli bafumbo Kyagulanyi yatuwasa tuli bafumbo ffe kati ewa Kyagulanyi situkyalina kintu na kimu kye twetaaza kubeera mu opposition yammwe kubanga ffe tetwajja kubeera ku opposition mwe muba mulwanira opposition olwaleero ffe we didn't come to stay on the opposition twajja kutwala bannayuganda mu buyinza beefuge kubanga bakimanyidde ddala bulungi nti bamaze kati emyaka 36 miramba nga buli nnaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekkumi wabaawo ameefuga g'eggwanga naye ng'ekyamazima ameefuga ago gannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lucifer Kizepa Odolono bannayuganda tebeefugangako kakali bannayuganda baagala kwefuga naye omaze ebbanga era batuusa mu kwefuga bayiiriddewo omubiri kati kkiriza nti omubiri gwo gwafa ttogge tegulina kye gutuyambi weebali kuyiwawo kati genda oguyirewo byanyima omuntu ne yeenyumiriza mu kubeera Saabasiru kankiyite bwentyo kale Saabazonto ovudde kuba n'abakomedi bakwano baffe baganda baffe kati Besigye ekintu kyakola ekyoga nti tewabangawo opposition w'amaanyi mu Uganda nganze aba yeenyumiriza mu kubeera Saabazonto Dr. Besigye leka kwenyumiriza mu kubeera Saabazonto kubanga abantu bewakulemberanga kaŋŋambe opposition bw'okeera ne wenyumiriza mu kubeera owakabi ku opposition toyina njawulo na muntu yenyumiriza mu kubeera omusiru ennyo Saabasiru mu basiru kubanga temunaye tetwajja kubeera ku opposition era bannayuganda tugenda batuusa awo we batusuubira okubatuusa ekyo bannayuganda kye baatwesigisa ffe tugenda okukituukiriza era olaba mu kaseera katono ensiisira mutandise okulaba bwezenkana emyoyo mutandise okulaba ab'opposition abatuufu n'ab'opposition ababadde nga abakyamu Bannayuganda kati bategedde ekituufu kiki bategedde ani era bababuuse babalidde akawaanyi kubanga ekyamazima kiri nti Dr. Besigye okusinziira ku bigenda mu maaso ennaku zino bitulaga tobangako wa opposition bitulaga tobangako wa opposition bw'oba wali ku opposition tewali mu opposition ey'obutonde wali mu opposition ensimbe
oba ntegeerekese tewali ku opposition ey'obutonde wali ku opposition ensimbe eyasimbibwawo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ffe ebiriwo we bitulaga munnange okusinziira nga bwe tulaba ebintu kakati gwe wenyumirize mu kubeera Ssaabazonto bannange nze nsinze okubeera Zonto bannange nze nsinze okubeera Zonto wenyumirize mu kubeera Ssaabazonto but for us we didn't come to be opposition leaders. We came to be in the government, not a ruling government, but heading government. Tetugenda kubeera mu government nfuzi. Tugenda kubeera mu government ey'obukulembeze. Kakati gwogira obeera ku opposition era wenyumirize nnyo okubeera mu nnyanga za Walumbi. Ffe munnaye tetwajja kubeera eyo buzira. Njagala okukuumira bannansi. Ffe twajja kubeera mu buyinza ekyo take it from me. Dr. Besigye alina ka statement ke yakola mbu batandise okulaga nti akabinja kano kayinza okuba ka Baganda twebeereremu basosoze. Yes, akabinja ako oba akagamba ako katwebeereremu kakusosola kale bw'oba kyoyagala naye si kakusosolera mu Buganda ka Uganda yonna nga kasosola omuntu yenna adiringa ne Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni netugamba bannayuganda bonna nti mwebeereremu era beebeereramu. Ennaku z'omwezi 14 January omwaka guno gwennyini mwe tuli. Tebalonda Yoweri Kaguta Museveni. Kakati kyo muntu banja. Kitegeeza akagambo mwebeereremu tekaali ka busosoze. Kakati naawe ate wagambye nti twerwaneko baani twetaase kati gogamba baani bwe tuba nga twali basosoze gogamba baani era bwe tuba nga twali basosoze gw'oli Muganda. Oli Muganda omanya bululu abadde okukumba wane waffe mu Buganda olyoka ogambe nti Abaganda tufuuse basosoze. Gw'oli Muganda gwe gw'osobola n'okwogera Oluganda obulungi. Oli Muganda kiki wali okoledde Obuganda bwe tuba nga tuli basosoze nga tubadde tukulonda. Ekitegeeza nti mu Uganda mwonna abantu bagamba nti agende. Otherwise senga byali by'amawanga gwano tewalijjengawo kalulu n'akamu tuba twasobola kulonda mu Buganda. Kati lwaki y'omulala talina ddembe lirirondebwa wano mu Buganda? Hale kisinga okuneewunyisa bwe twatambula ne Obote Omulango temwatuyita basosoze. Bwe twatambula ne Museveni temwatuyita basosoze. Olutambudde ne Besigye temwatuyita basosoze. Aye we tutambudde ne Kyagulanyi olwo tufuuse basosoze. Muli basiru, ffe twajja kukolerera mmwe mwekka. Ffe twajja kukolerera mmwe mwekka. Nti ffe tulina kwewagiramu. Ffe tuwagira Bobi Wine ng'Omuganda tumuwagiranga Munnayuganda. Era y'ensonga lwaki n'aluwa baamuwagira era yo Museveni gye yali amuttidde si Buganda. Y'ensonga lwaki yamukwatira Luwuka eyo si Buganda. Kitegeeza eddoboozi ly'Abannayuganda lyonna ligamba nti agende naye kasitaaba ng'agenda omutwala Munnayuganda si nsonga oba ava mu tribe ki oba ava mu tribe ki. Y'ensonga lwaki naawe Dr. Besigye Maasonkano tubadde nga tukuwagira ebbanga lino lyonna tobangako Muganda era toliba nye tetwakusosola. Then lwaki ku Kyagulanyi otuyita abasosoze? Simanyanga olya mmere kimukulu. Obujja enge effubitizi erifumbekedde Dr. Kizza Besigye. Obujja enge effubitizi kuva Bobi Wine lwe yajja n'amusinga amaanyi era n'azibula abantu amaaso nti bano babaddenga mu kawaani ebbanga lino lyonna. Ebyo ebimu ku bintu ebisinga okuluma Dr. Kizza Besigye. Ebyo ebimu ku bintu ebisinga okuluma Dr. Kizza Besigye. Kalenzi kujja kutegula jjuguli lye
Tiabena nga opposition bwakola sente bwa staging okwekalakasa bebakola budget ya sente ne Kayihura ne babba omanyi Besigye yasuubulanga tear gas ali mu mbamba dete mu kimanyi kandu bawenero Dr. Besigye yabadde omusajja omusuubuzi wa tear gas era nga lwaneekalakasa ng'aba agenda kukola sente wabula aba attentive nnyo yegendereza nnyo Dr. Besigye oyo mumulaba musajja mugezi nnyo ngene baba kuba tear gas abala bukebe tebanziba bakubye bumeka tebanziba ngende babegamba saba mukubye maaso ngazibiriza ati naye nga abala batebanziba bakubye obukebe bumeka yali mu business oyo Dr. Besigye gwe mulaba yali musajja musuubuzi wa tear gas chovola buli budde ya staging nga okwekalakasa alafuddeeyo bantu bameka abattibwa bantu bameka abakubwa amasasi bantu bameka bebafuide tear gas maaso bantu bameka bebakubala ba bullet kubanga ye yabanga mu business ye era Dr. Besigye yateekanga nnyo omwoyo mu buli kwekalakasa annange tebanziba bakubye bumeka bakubye bumeka yali musajja mubazi wa bukebe mulungi yali abala obukebe Dr. Besigye sharinga video gwe yakatwegattako tukyali amaaso ate Dr. Besigye kati kankuvuge mu kirayini wano mune Dr. Besigye yali musuubuzi wa tear gas walowooza lwaki ku mulembe gwe okwekalakasa kwabanga kungi bakwatagananga ne Kayihura ne batuula ku mmeeza ekiro ensinkano yaabwe yateranga kuba ku Serena owaye ng'oludde okukola yakabadi nti nzuuno kale tuyiye tear gas wali nti wali tugenda mumuguza mu 7 tugenda kwekalakasa tugenda tambulira tugenda naye making sure nti obakuba awerako naye tonziba kayi tonziba sigya kubba dokita tujja kugabana bulungi munnange ngenkeera agenda ku luguudo akubya abaana tear gas ena abala kakebe balaba nga kivuddeyo ekibalo kyabwe agamba bannange kati munkwate yennyini ng'agamba abasirikale kati munkwate kumbe bagenze kugabana munyago gwabwe Dr. Besigye yali musajja musuubuzi wa tear gas ate muyinza olowooza nti mbalimba ne bino bye mbagamba ge mazima oyo musuubuzi wa tear gas era mirundi mingi nnyo ababiri abo ne Kayihura kyovola ku mulembe gwabwe Makerere tewaggwangayo kwekalakasa bwe balabanga baludde okulya ku ssente nga bagenda nga bayita girudi president Makerere nga bamugamba owange waliwo obukadde bonna 5 dumira abaana mwekalakasa olw'emmere ntye tugenda kubaawo tear gas najja ne bakuba tear gas awo ne bakuba tear gas akawungezi ne basisinkana ku Serena nti tukoze mmeka ne kayonzibyemu besi mbasikubye wano munnange nga bateesa abasajja abo bagezi nnyo era bwe weegendereze nnyo okuva lwe twababuuka okwekalakasa mu Makerere kubadde kukendedde n'okwekalakasa mu ggwanga kubadde kukendedde kubanga balina bizinensi yaabwe ereeta insecurity mu Uganda bo basobole okukola ababiri abo abaana abo musajja n'atuulanga n'abalanga obukebe bwa tear gas ngeri abantu bali mu kufa ye Besigye ali mu kubala nkoze ssente mmeka Lutaya Fred bwe nkukonkono mpe ku buyambi tompanga angambye genda okole ate kati naawe oli ku live okola kati gwe okolera ku live yange oli mugi wa ddalu wenzijanga nkukonkono nsabe ku buyambi tompanga ate mu Buganda omwana tavuma kojjaawo oli kojjaawo wange nkwetondedde netoddangamu okundeetako ng'akajjanjansi n'akamanyiro nve mu propaganda genda ku page ya Small Access Ichuli bwoba toyagala propaganda anti mwe mwamanyira babalimba mwamanyira babakweya mwamanyira babayisaako buyisa fe tukubembooko nekuyingira munda ne bwoba weesabise kakati ani atakimanyi nti Dr. Besigye yali asuubula tear gas oli musiru Dr. Besigye yali musajja nga musuubuzi wa tear gas ali musajja musuubuzi wa tear gas era ku mulembe gw'okwekalakasa wakulabanga
nga kweyongera buli lunaku kalo yagamba nti nina propaganda kojja wange Lutaya. Ekyo Dr. Besigye ekyo yakola nti tweberere mu kya Buganda si propaganda, sinjogera facts. Nti yakubyanga abaana tear gas n'abala obukebe n'amala n'agamba abasirikale abali ku duty nti kati muntu ale ku CPS. Awo ku CPS Kayihura wa mpiking ekiro ne bagenda ku Serena ne bagabana omunyago gwabwe. Ate owakana muki gonye kubuulidde ekiva mu nnyanja gwali ku lukalu owakana muki. Twala byange oza genda okuli bwe nkukonkono mpenga ku buyambi toggulanga ozzaako luggi. Nekirala bwe nfanga ndi munaku okeeranga n'ogenda n'olimambule kanji waka akataka. Ate oli kojja wange saagala kukwambala nnyo. Oyo munnange ye Besigye eyabaguumaaza nti ali ku opposition ebbanga lino lyonna. Ye yabaguumaaza. Faruku angambye ekyemisana ku nze. Kanteereko munnaye 0701748828 n'aba neesiimye. Oyo Dr. Kizza Besigye. Eyaguumaza bannayuganda ebbanga lino lyonna. Naye musajja akoze ssente, businessman mugezi kubanga Dr. Besigye andeze yakolerawo mu bukebe bwa tear gas ne Kayihura. Era kyovulaba ne Kayihura ennyumba ze yali azimbaawo ekigo zamulemerera okumaliriza. Tebakyali ssente, tebakyakola bubadi, wuyo bamugubye, ali ne musajja we abadde ng'amukolera obubadi avudde ku opposition. Kali bannayuganda bafunye opposition omutuufu nga ye Kyagulanyi. Nze mbabuulidde tubadde ng'ebbanga myaka nga tusula n'omusota mu nnyumba. Affe tumanyi tulina ddole. Naye tugeze olaba omusota gubojjezza abaana gubamazeewo ne tubuuka tujjayo omuggo tugukube ate gwoza siri musota nze mu ndege. Gwe Dr. Besigye tukumanyi, buli kikyo tukimanyi, buli kyokola tukimanyi. Va ku bantu totwerippa kuba oba okola bisinde byokola. Naye erinnya Kyagulanyi gamba aboogezibu balijje mu kamwa kaabwe. Okitegedde? Faruku kale kanveko live muganda wange nkikoleko taata. Dr. Besigye kola byonna naye va ku kyaku. Ogenda funa obuzibu bw'otannalaba. Twesonyiwe nga naffe bwe twakwesonyiwa, otherwise tulina bingi nnyo. Dr. Besigye ebyokwogerako sharinga video gwe yakatwejakitako. Tulina bingi nnyo Dr. Besigye ebyokwogerako. Nekola ekintu kimu, weekwatekwate, weekuŋŋaanye, weesonyiwe omwana ttu. Tetugenda kukwogerako. Kitege amannya yenze yeekolera. Ngenda kwogerako ndowooza ne ku Monica Musenere ono. Naye Monica Musenero kamwogereko enkya. Sikoledde ssaawa. Ssaawa eweze. Ndowooza nange kangende mpummuleko olutuulo oluddako enkukunja kugikwata mumwa. Nze mbaagaliza kusigala mu ddembe. Owenti oluweerera mbasiibuza simbo. Mbatayi mweraba kangende mpummuleko. Nina bwino gwendeeta bannange olunaku olw'enkya. Mbaagaliza kusigala mu ddembe. Basiibuza simbo. Bannange Omukama Katonda atonda eggulu n'ensi abankuumire bataayi nange munzikirize. Ngende mpummuleko insha Allah bw'anaaba bukeesezza tujja kusinkana olunaku olw'enkya. Obudde bwe bumu, ssaawa zeezemu, omuntu y'omu, topiki y'emu nti kujjako Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lucifer Kizepa Odolono. Siibe bulungi.